omukyala ayitibwa Zuulo oyo gwe mulaba azungira ku midiya mumulaba ndowooza temutera omulaba oyo ayawabira Haja yakwata omwana we eddiini nnafu yadde mulaba kwebikirira n'entegeera ye nnafu oba ntegerekese kubanga Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo mwasuze mutya ntuuse olunaku lwa leero nina ebigambo si bingi nnyo bigambo byakwebaza nina abantu babiri benjagala okwebaza olunaku luno lwa leero njagala kwebaza abakyala bano babiri abakyala bano mbatwala nga abazira bange nze ng'omuntu abakyala bavuddeyo mu kaseera ak'okusoomoozebwa akazibu ennyo naye ne basobola okuyimirira wakati mu kusoomoozebwa okunene. Omukyala asooka ye mukyala Teddy Bujingo. Omukyala oyo yayimirira mu biseera ebyo byali ebizibu ennyo wakati mu kuvumibwa nga radio ne TV namba bivuma omukazi omu abantu nga bamuvuddemu bamulaba ng'omubbi kubanga yawaayirizibwa ekiwaayirizo ekinene nti ayagala kutwala ttaka lya kanisa. Tomanyi kyekitegeeza kuyimirira mu lujjudde lw'abantu ne baga nti oyagala kutwala ettaka ly'abantu lye baasonda. Naye omukyalo oyo bwe yayimirira oluvannyuma ensi yategeera amazima newankubadde era tanafuna bwenkanya bumala naye waakiri yayimirira n'alaga ensi nti omukazi osobola okuyimirira. Mu biseera ebyo kyanneewuunyisa nti ne bakazi banne nga eyali minisita w'abaana yayimirira n'avayo n'afutyanko omusango gwe naye twebaza Mukama nti omukyalo yayimirira n'aseetinga abakazi n'alaga abakazi nti osobola okuyimirira mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Ne bamuvuma ne bamuyita amannya gonna ensi n'emuvaamu naye oluvannyuma kyategerekeka nti omusajja ye yali omukyamu newankubadde yalina eddoboozi ddene ng'ate omukazi talina ddoboozi. Mu kiseera kye kimu neebaza nnyo omukazi gwe bayita Zuula avuddeyo wakati mu kusoomoozebwa okunene n'aga nti omwana wange omusajja yamukwata nga ensi tetunuulidde nti omusajja asobola okukwata omwana. Baleese ebintu eby'enjawulo, baleese omukazi muyaaye, omukazi mubbi, omukazi ali bwati ne bwati, ne gye yaddukira mu woofiisi gye yalowooza nti anaafuna okuyambibwa. Omukazi munne n'aseetinga abayaaye n'abaleeta bavume omukazi eyaleese ensonga ze. Ne baleeta ensonga za National ID, omukazi n'annyonnyola ne batuuka n'okugamba nti omukazi si yazaala omwana. Can you imagine? Naye njagala kumwebaza nti asobola obutafuna bwenkanya naye waakiri avuddeyo afuuse eddoboozi ly'abo abaasirika. Bassebo ne bannyabo abaana bangi bw'oba ofunye omukisa okwogera n'abaana, abaana bangi abayita mu mitawaana egitali gimu, abakwatiddwa ba anko baabwe, abakwatiddwa abakozi ewaka naye n'atya okwogera, abakwatiddwa balamu baabwe. Sigamba nti Haji yakwata omwana kubanga omusango guli mu kooti, naye bw'otunuulira engeri omusango guno gye gukwatiddwamu n'abantu engeri gye balumbamu omukazi kikuwa endowooza endala. Kati waliwo ababadde babuuza nti bwe kiba nga Haji teyakwata mwana lwaki ayina abawagizi bangi? Manya bwe kiba nga yakwata omwana lwaki ayina abawagizi bangi? Lwaki abantu bonna beeyiye ku kooti babadde bawagira Haji? Ekyo kyalabikirawo. Omukazi nga yakavaayo okunoonya obwenkanya mufuti mulamba yavaayo n'amutiisatiisa. Kati ekyo kikulaga ki? Nti obusiraamu bwataddewo omugongo gwabwo okwagala okutiisatiisa omukazi, okwagala okulaba ng'ekifaananyi ky'obusiraamu tekyonooneka. Ekyo kyalabikirawo nti bonna bano boolaba abalwana
tebalwana nti tebamanyi kituufu nti omusajja asobola okuba nga yakwata omwana naye balwana kubanga balina kye baagala okukola. Ekyo kyalabikirawo. Ekyokubiri, bwe tutunuulira mu byafaayo kubanga ebyafaayo bitulaga ekigenda mu maaso era emisango egisinga obungi batunuulira mu byafaayo. Bwe tulaba mu byafaayo by'emisango waliwo omusajja eyali omutemu omukwasi w'abakazi. Yali musajja muzibu nnyo mu biseera bya Yesu. Ne bamukwata baali bamuyita Balaba. Ne bamuteeka mu kkomera. Abantu bajja nga bwe walabye abaabadde mu kkooti. Ne bayimira ne bagamba nti Balaba muyimbule, yimbula Balaba, komerera Yesu. Ekyo tekyewuunyisa. Ekyo tekyewuunyisa abantu okuba abangi nga bawolereza omwonoonyi. Ekyo tekyewuunyisa. Sigamba nti agi mwonoonyi. Niba otunuulira engeri abantu gye bakutemu, omukyala najja ku kkooti ne batandika okumuleekaanira n'okwagala okumukuba. Nalabye omuvubuka oba bamuyita mukunja oba bamuyita ani ng'ayagala kukuba mukazi. Okuba waaki gwatasula mu nnyumba yaabwe? Okuba waaki gwatasula mu nnyumba yaabwe? Gwatali wa luganda lwabwe? Gwatamanyi na kigenda maaso? Omukazi okuba waaki? Lwaki temuleka kkooti neekola ogwayo? Lwaki muteekawo okutiisatiisa omukazi? Kati olaba mukikola mu lujjudde ku kamera, olwo abamanyi ennamba z'omukazi ki kye bamugamba. Naye nga bassebo ne bannyabo, omukyala ono njagala kumwebaza nti mukyala muvumu, mukyala ayimiridde. Kino kigenda kuyamba n'abakazi abalala bali eyo okuba nga basobola okuvaayo bayirwaneko ku nsonga ez'enjawulo. Abakyala bassebo ne bannyabo, abakyala banyigirizibwa. Weewaawo tetugaana, mulimu abayaayi abasobola okufumba ebintu. Naye bwe abafumbye leka kkooti zikole, muleme kuteekawo mbeera ya kutiisatiisa. Muleme kuteekawo mbeera ya kutiisatiisa. Balaba yayina abantu bayitirivu nga baleekaanira waggulu. Kabaka n'agamba nti naye Yesu nga simulabako na musango. Ne bagamba mukomerere, tuteere Balaba, Balaba mute. Naye nga gwe bagamba okuta mukwasi w'abakazi, munyazi, mubbi awedde emirimu, naye ng'ayina ekikoosi kinene. Kati okuba n'abantu abangi tekitegeeza nti oli mutuufu. Kisobokera ddala okuba n'abantu abangi abakuwagira naye ng'oli mukyamu. Ate era kisoboka okuba n'abantu abangi abakuwagira naye ng'oli mutuufu. Kisoboka. N'eki kye tugamba nti omusango guno gukwatibwe bulungi kiyamba abaana abali eyo abanyigirizibwa n'abasajja bassedduvutto okutegeera nti bwe nkola ekintu kino basobola okuntwala mu mateeka era ne banvunaana. Okuba ow'ekitiibwa tekitegeeza nti tosobola kuzza musango. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tusaba obwenkanya bubeerewo, omusango guno tugutunuulire, tuleme kutiisatiisa sayidi yonna, abalamuzi bakole